Waliwo emboozi yadde etambula essomero lya Elite waliwo abaana baali ku prom party ne wabawo omwana yajjira mu nnyonyi omulala convoy z'emmotoka zaali nnyingi kaakati oluvannyuma omu ku bayizi wa Elite okuva mu bulamu obw'ensi eno w'ennyonyi ono ndowooza kyekyali kisinga okukola amawulire naye kati ekituufu kiri nti ow'ennyonyi ye akyali mulamu bambi ow'ennyonyi mulamu ono gwolaba mu black eyafudde otegedde bulungi eyafudde ono gwe tulaba tutadde mu ka black ono owa sprint ali side zino ku nnyonyi musajja wattu mulamu ono eyavudde mu bulamu bw'ensi naye okusinziira ku basawo bagamba nti omutima gwalemereddwa heart failure n'amaliza nga azikidde so tuweyo ka video katono nnyo ka memory katono nnyo ako. Bwe biri Joshua ye mulamu yo yali mu blue Trevor ono mu black gutadde mu black and white yavudde mu bulamu obw'ensi eno. Social media abaana bali batandise okuwa amagezi wanyo mu Uganda wano emboozi ejja ntono n'osooka olaba nabategeera abaana abavutuwa amagezi bannaye nze namanyirawo olaba abaana bebawa ennyonyi abo kati mwenna abawadde amagezi mugenda kukola mutya nga mubadde mugaweera ku mwana wa nnyonyi mugenda kukola mutya kubaga amagezi mwagadde ne mwade mugatuweera ku mwana w'ennyonyi so no but anyway twagala kusaasira busaasizi bazadde ba mwana at that age I know siruma kati tugenda kuba twetoolamu katono nnyo tugenda kuba tukoma waata olutambula